koji jeng kitegeze neshengene kugamba kijja kwa kipale yange kati embereru yakwegaze ku mulambo wageze ku mulambo ogambye wegaze ku mulambo Jeddi banange esantiri lyagalwa naye omulambo tegwawulibwa si kyangu jajja bandigize ekirala omuwala bamuse busi oba jajja kiki ekigenda maaso omuwala bamuse batya gyekibuzo ekisooka naye lwaki ono munnaffe bamugamba nti okuwona emitaana gyonna egirina okuddirira ayina okulabika nga okwegangamika ng'okitadde ebbali okwawula nga kyekiddako era ayina okuleka ndi akwata mu tulubokisi abe nga zake Yesu ketugenda maaso Bumala Studios natenga buli yakutusizaako wamene manafaba Overland Pictures enchali ntandikwa igenda maaso efilimu eno ya Champa Frank tosoma na mulenzi ono Kasirye John Bosco ate natakomyewo ekyatandika tugenda kulaba mwana muwala amanyikiddwa nga Zaaluwango Rashida Champa Frank nenga ku screen kwali tukyatandika butandisi filimu egenda maaso Nankanja Kathleen eno tulina kulekani bakunyuza onyumiriza ate nate male Musa nga ne ku screen kwali Namuga Kismat tukyali kunyanjula tukwanjulira bwanjulizi kakati ku mulundi guno nga tutandika entandikwa filimu egenda maaso tutandikidde nga tulengera musajja mukulu ye Champa Frank kennyini original names gwetandise naye mumotoka mulimu naye nga mweraliikirivu buli watunula saidi eno alinga alaba ekyaguuga Kasirye John Bosco ekyatandika butandisi egenda maaso muzeeyi wa jaddu kakati bannaffe bano boolekerawa tubalengera bali ku luguudo hiyo highway beeyongerayo edda abajjajja baatuulanga mu ssabo naye leero wuno bamwolekeza bamutwalawa ekyali ntandikwa filimu egenda maaso ono bwatunula emabega ne gwatudde naye kwegamba kye bayita uncomfortable if uncomfortable was a person would look like this gentleman here very close around here ekyali ntandikwa jajja kiki bano bennyini abalina jajja beeraliikirivu era baatuuka ne bafuna baviirako ku bbala ntandikwa filimu tunulira ne balyoka bali akataka bayingidde akataka emmotoka yiyo bayina nsajja ne bayingira akataka njagala olabe ono yeetegereza musajja mukulu yuuyo kakati bannaffe kiki tewali n'omwanyega munne buli omu kwatunulira ku munne kwakomya eriiso era buli omu waali alinga atya munne efirimu eno ekyatandika ne bayingira sakala munda ne balyoka bayingira sakala munda gye bayingidde baabo emmotoka mwe bali bavudde ku kkubo ne bayingira munda tewali yanyeze munne kigambo n'eki tewali yanyeze munne kigambo na kimu egenda maaso nga beeyongera munda ogenda okwetegereza munda baabano bakyagenda munda ne beeyongera wala bakyagenda maaso munda gye beeyongedde njagala olabe efirimu yiino kakati we batuuka munda ewala munda ne bafuna we babanga we bapaakinga lwa paakinga jajja ye yasooka jajja bana entambula jajja ogirabye kye bayita okubulanga kibunoomu jangu tumugoberere naye eri supiidi kwatambulira oyinza omusobola jajja supiidi kwatambulira nga bayingira ekibira kumbe ye jajja yatuuse dda munda wano mu kibira tunulira efirimu ekyatandika butandisi egenda maaso era twaga tube nga tumenya ludda bajja bigwera ne sinema yaffe wuyo musajja mukulu kakati ayina be yajja nabyo ng'asooka alamba baasi
Mulogo muzibu no wajjo kukolera kyekyo basi kati mulete kyanziba yangwa tulete yangwa nga bali mutale obeda tannabanyega yangwa kumba ogenda okwetegereza mu buntu mulimu eddambo bayinamu eddambo babano eddambo lino mwana wa buwala bamusiza bubaawo nga balabika bamukubye ennyo bambi baleeta eddambo tunulira efirimu egenda maaso temulwawo budde tewali sawa derebo wegagamikapo tekapo basi kakati nze buli kimu kye nagambye okukola nkikoze gwasigadde ekyaki olina byokukola sebimira weerabidde ebyokukola nagambye ntya nabyo byabaddemu yesebo nze mmanyi ekyokukola gwambulira ekyokukola walemeddwa naawe eva muzannyo mukulu bosi naawe otusobedde evuddemu jamu esaati kati kojeemu esaati ekiddako zomba zoki zomba munange mukulu jeddireka naawe jedi sijja naawe kugira enjawulo y'omulambo wali ogirabyeko kati ekisigadde ekyetaagisa wagula ebiwagu kye beetaaga gyeminwe teri muzannyo ogenda kwawula eddambo naawe ejjamu empale bwabeera gwe naawe efirimu egenda maaso njagala olabe onojjamu tojjemu kenzijjemu jajja yino terimu nagijjemu dda efirimu egenda maaso njagala weetegereze kogijjemu kitegeeze nekyengenda okugamba kijjakwa kikola kati embereru yakweganze ku mulambo egeze ku mulambo ogambye weganze ku mulambo jeddi wekiri bannange esantiri lyagalwa naye omulambo tegwawulibwa si kyangu jajja bandigiza ekirala omuwala bamuse busi oba jajja kiki ekigenda maaso omuwala bamuse batya gyekibuzo ekisooka naye lwaki ono munnaffe bamugamba nti okuwona emitaana gyonna egirina okuddirira ayina okulabika nga okwegangamika ng'okitadde ebbali okwawula nga kyekiddako era ayina okuleka ndi akwata mu tulubokisi abe nga zake ne bamulaga ekkubo ekkubo eryolekera okubanga okugenda kwe kuddako jeddi nawe beera wakisa otuyambe naawe kwata ekkubo munnange jeddi aganye okwata ekkubo oyagala kulwisa emisambo gyange tegikugirinda bwe gityo oba jjawo n'okola ekintu kola ekintu saagala kummalako mirembe obadde otya efirimu egenda maaso nawe Mr. Jeddi kola tugende yamugambirawo munnange bino byonna bigenda maaso ekyokukola babadde bali wano babadde bali mukulu awo ogenda jajja n'atema waliwo ekizibu ekize jajja n'atema ne Jeddi ne kigaana jajja yabagambye banguwe kumba ogenda okwetegereza waliwo omuzimu oguze omulala wegwetegereza ekyatuuse ku mwana ono munyiivu nnyo musungwavu omuzimu guno era omuzimu mu kutunula okwenkaliriza omuzimu ne gusooka gutema firimu bagiyita jajja galaba awo mbadde nkusonerako kakati agatube nga tumanya obuvo n'obudde bwa firimu eno okutandika kwa buli kimu kyonna namuga Kismart yakoze ku locations era nga Busula la fayiro ye mukwasi w'ekifaananyi etandika butandisi Nsubuga Ismail nga edita firimu eno etandika batugamba nkyambadde Franka ye yayiyemu omusimbi gwonna ate nga la fayiro Busulwa nakola ku special effects kyambadde Franka ye producer wa firimu ekyatandika egenda maaso ate nga Busula la fayiro anti ye mutesitesi awe betandise mbulambalamba kati gye buvuddeko nga tuli mu office emanyikiddwa ng'ey'omukulu Jeddi omukyalo ono yali mukozi we era yajja n'amugamba ni boss waliwo ekitatambula bulungi
ebintu byonna bitandise okulabika biringa ebifa biggwawo byonooneka. Kakati ono yamugamba kiki twali tulina okuleka ntuzzaako. Omuliro gwaka. Walabika waliwo ekintu ekitateredde bulungi. Bizinensi zitandise okuba nizonooneka. Zizina okulabula kukyukola ne mitaboxi zaffe. Mitaboxi zaffe zibadde. Nagamba dda ku by'amasannyalaze ago buli asanga yagazannyiramu. Nenkugamba amasannyalaze ago buli lumu galiyo kyekizimbe. Amasannyalaze gayokyezza ne gajja guukiramu n'ebyomuwendo eby'ebbeeyi. Kyonokola kimu. Namugamba omanye ekiddako. Okubira Peter. Olabo bwe mali y'abasajja yatuuse gyebadde. Kali sooka okubire Peter kubanga olwo mali yabadde esindikiddwa tetumanyi oba bannannyini bagifunye. Bosi emirimu gitandise okuleka ne gimutabukako. Yekyambadde Frank akwereza nga JD boss. Hani awulikyo abeegaza ati bagobi tulika bakozi abapya. Era bagamba ni bano abakozi abamu bagenda kuleka ni babagoba. Omanye ebiseera bisinga kampuni buli weegwa wabaawo abakozi abamu beeyina okutuulira. Njagala olabe kampani okola ennyo kitegeeza kuwandiisa abakozi bangi okusobola okuleka ni bakola kye bayise punctual delivery. Mr. JD. Yowe. Ebintu si birungi. Kakati muneyi tukwate kuba okuleka ntuva ku yafeesi. Firimu yaffe nekyatandika butandisi. Musajja mukulu JD yava ku ofiisi nga bimusobedde. Era yakwata ekkubo asooka abe nga ayolekera butereevu ewaka. Naye ng'ebintu si byali birungi ku sayidi ye. Mirimu gitandise okwonooneka. Jjukira bye tulaba byemabegako gye nvuddeko oba gye buvuddeko. Nga tebannakwata muntu oli gwe tulabye nga babadde basudde ku ttale. Era nga jjajja abagambye nti okuwona emitaano egiyinza okuddirira baali balina kulabika nti bamugyamu bamuye. Kati ngero nijagaana okumuba nga amubeera ekyo jjajja ye nadduka n'avaawo. Naye twagala tube nga tumanya emitawaana egyo gye baalimu givaawa. Yali musajja businessman ng'abalala bonna. Naye emitawaana gitandika okujja gy'ali olunaku ekimu ku bizimbe bye omuli emaali webikwata omuliro nekirabika okuba ni atandise okuddirira. Era tumulengera akwate kuba akomawo ewaka nga si mukoowu wabula nga mweraliikirivu. Ono omukozi we yamwerekera mpakaka. Bwe batambuza bonna emirimu kubajjukira mu kampani ez'amaanyi abagagga babeerako n'abo abantu be beesiga mu kubala ebitabo mu kulayika ni bakutwala kampani maaso gamba ng'ogikubira obulango mu marketing n'ebisigadde. Kade ebirowoozo bimulinga ebirowoozo. Era ali wano omusajja mukulu tamanyi kituufu kikyalina kulayika ni azzaako. Njagala olabe firimu egenda maaso. Namugamba nange JD. Namunange tolowooza nnyo. Ate jjukira ebirowoozo nabyo biyinza okutwala omuntu ekaganga. Kati ate muneebwe webwanga onoogenda ate n'ebintu byetufiiriddwa kati ate muneefe tunaakula tutya. Kubanga ebiseera bisinga omuntu ayinza okukola loosi n'alowooza nnyo n'atuuka n'okwetuga ne yeerabira mbu ku nsi talina kye yajja nakyo. Kubanga omuntu akimanyi tolina ky'ojja nakyo era tolina ky'ogenda nakyo ekikussa ku pressure tewaba. Siwaba. Lwakuba ebintu ebimu abantu babitegeera bulala. Kaakati munnange ogenda okweregereza mukozi wuno. Balina omukozi ewaka. Bamubuuza muzango omukozi amubuuzaako. Ng'amugamba asooka amuleetere munnaye ku kajuisi anyweko. Ago gaba maka. Agabagagga bano abaakola obutunda obubeera bwewaka. Naye bw'obeera ng'oli bakyapiri jasi kyapiri nga weegwira mu kazigoko nga n'ekitanda tomanyi bayimiriro kigulu oba entebe ez'omu ddiiro. Era w'otuuka oba tukutemu ga mu nsuwa oyita akaduuka awo n'ojjayo n'eriziri erya so. Owulidde? Kwegamba talina mukamwana oba weekamwana ki? Wekka. Kale nno ono yamubuulirira n'amugamba abe nga kakkana. Ezo challenges ez'enjawulo bwe zityo mu bulamu zibaawo. Naye ate challenge webezze
naye terabika kuba nikujja ku mulamwa gumamu n'ebyo byonna tujja kulaba engeri gye tubitereezaamu era omukyalo ono kwekwate ku bunaba nga yeeyongerayo amulese boosi ateredde kaakati nono yaleeta obwokunywa bubiri oli afulumyemu oyo alwalidde ddala kaakati ogenda okweregereza aliwo abaana abawala omuwala wuuno omulala daddi watuuse dda muwala we ewaka alabika talinaawo mukyala abeerawo n'omukozi oba ne muwala we alina bibiri n'ekirala nekivaayo bannaye ng'otunda bulala taata n'ekino kiwala ki nakulikayo nnyo munange taata kwenivuddeyo olina ssebo ebyana ebiwala bibiri bikulu ebiwala ebyandibadde biri mu bufumbu abeera nabyo ate akyabiyisanga ebyana ebito ebyakazaalibwa anti obiraba ebyana bya taata sebo bamulabirira bw'akomayo waka ne bamugjamu engatto leka naayijjamu eyiyo era bikyalwananga ebyana ebito banne temulwana muli baluganda abaana abato abewaka akantu akayinza obbalwanya kabeera katini nnyo kubanga buli omu aba ayagala nnyo okumukola ki okumusiima ono ne bamunywesaako bamuwadde Katonda kwegamba kino kimujjemu oba kiri kyekito kireka kyekito mune nga agenda mu maaso nga ajjemu engatto za taata baabo sebo taata alina ebyana ono ng'atwalayo engatto balina ekyejo tokirabanga tugenda maaso kani ng'asooka mbuze ne taata ngenza okujja ng'olina by'olowooza naye munnange nze mba saagala kulanga oli mu mbeera ey'ebirowoozo kani ng'amuganiza muna embeera nayo ebbanga ddene era amanyirawo ntaata olwalira leka tali bulungi waliwo ekitayi kimuyisa obubi yamugamba nti oba ku mulimu gwe waliwo ekitateredde kubanga amanye ekitera okuleka nikikuyisa bwe kityo gy'emirimu n'agamba okimanyi bulungi taata ndi munaye mu baana bo ndi muwala wo omukulu ate wendi kati ndi muntu mukulu mmanya ekintu ekiganye jjukira munaye bagaane gw'ozadde akkubira engoma n'ozina kati omwana omuto ono oba yandibadde muwala wo bw'akula afuuka muganda wo omuba muwanyisiganya ebirowoozo kuba kati omwana ne waakola ensobi batukyamugaalamiza aba afuuse mukulu munno kati amugamu nesaagala kulaba nga weeraliikirira ekyamazima ekintu ekisinza okutwala abantu ng'oggyeko embwa eruma ne bafa ebyomuzannyo birowoozo oli alowooza ebirowoozo ne bimutwala kati nga muga katumale okuba nga tukutegekera ekyokulya munange taata oyo kati yamuga akatufuna ekyo naye era n'okutereera tannatereera ye taata Jeddi akuweereza nga Jeddi kyambadde Franka original names egenda maaso kaakati munnange oluvannyuma yakwata ekkuba agende mu buliri yeebakeko naye obudde bwatambula era okubanga olukyama kyamalala agenda okudda engulu yeebase n'ebirowoozo era mwazuukukira biseera ebisinga ebirowoozo bikukuba kibooko ogenda ozukanga nakanyama akuluma birowoozo yafunye dda omugenyi tamanyi agenda okuzza amaaso njajja leero ng'okedde bamanyiganye kale kirimu ng'amugamba waliwo ettabu eyagudde mitawaana myereere oli mubi nnyo sebo oli eno weebase tewazimba anti sente twazikuwa nze bajjajja ekisinga okuneewuunyisa bagaba sente naye bo ne bagaana okutereera
Efirimu egenda maaso. N'okumanya engeri gyesubamu. Yamugamba buli kimu kyonna kyasobye era toyina bw'otamanyi bintu bino butya bwe bisoba. Omanyi bulungi nnyo ebintu ebisobamu. Kaakati n'ebintu byasobye. Situkiramu oyitewo ku ssabo. Yamuyita mu mbuga. Ate biki bye nasobezza. Kubanga amugambe tolaba okwonooneka kw'emmaali. Emmaali buli weeyonooneka wabaawo ebiba byasobye. Kaakati no sente zino ze yafuna alabika yazijja wa mulogo. Sente zaabala okugubaako okukkulizo n'emiteeru mingi era bw'obaako ensobi gy'okola omanya akasente okafuye mu ng'ombe. Egenda mu maaso. Kaakati musajja mukulu ng'ajja. Kaakati atambula n'ono omukozi we nga mitawaana gyennyini. Ate nnyo. Miwunyo gyennyini. N'okitunuulira n'obula okweguga. Bino oyagala okubimanya. N'agamba owuli oyagala kumanya wa waasobye. Kale kenkolage waasobye. Ogenda okwetegereza. Jjukira waka balina omukozi. Kati ogenda okwetegereza omukozi. Yalina omuntu gwe yalinga ayogera naye. Njagala olabe. Kibuuzo naba kiri kyombo. Kaakati ono yamubuuza naye baddala ebyaddala yali nga mwagala. Omukozi yalina omuntu ali amukuba amanda. Mu nsi eno yonna yamugamba naye mu nsi muno muno ogenza okulayika n'onoonya ekibuuzo ekyokubuuza ombuuziza ekyo. Gwe muli olaba si kwagala. Leka naawe. Jjukira ebintu ebyokwagala bino omuntu okugamba nti nkwagala ne mbeera ku kyalo nga bamanyi muli baagalana. Ebyo byali byadda. Ebyo olwaleero omuntu bw'oba omwagala olina okufuba okukola ki? Ne muba nga muyina okuwanyisiganya. Owulidde? Naye omwana ono yagaana bawanyisiganye. Yakigaana. Musajja mukulu ayagala kukosa muntu. Birawo ntya. Kakati gwe sooka olowooze nze ng'omusajja mbaawo ntya. Abasajja ne tebabeera. They can't live without kukosa. You know? Kankirowoozeeko. Yamugamba agenda kirowoozaako. Bino byonna bye tulaba. Babirabira wa jjajja yabibalaga. Njagala olabe. Efirimu egenda maaso. Kati yamugamba ngenda kuyiya pulaani. Bwe kibanga ekyekikunyiiza mukwano kitono nnyo. Ekyo ngenda muneeyi kubanga nkikolako. Era munnange oluvannyuma mwana muwala ono mukozi Namuga Kismat original names. Kati yasooka nadde ewaka n'abalaabala. Bw'amala okubalaabala yeetooloola ng'akwata ekkuba ajja ku geeti ng'amaze kubala nti siwali aliwo. Efirimu egenda mu maaso. Yamala kulaba nga siwali aliwo. Munnange sikwe kutandika okuyita omusajja. Jangu. Basi. Ng'aleeta musajja mu nju. Mpola sokulinde ndabe. Sibalina kutulaba. Omuwala ng'azannya ekikomando. Kati amugambye asooka yeekweke wali ye alina omuwa sigino. Wabula ensi etabuse nnyo. Kati jangu amuleese mu maka g'omugagga. Ensobi evaawa tunuulira. Lwaki musajja mukulu Jeddi bw'agenze mu lubiri bamugambye nti wakoze ensobi. Ensobi eva ku mukozi etya tunuulira. Munnange musajja mukulu nga bamuyingiza munda. Musajja mukulu nga bamuyingiza munda. Nga bayita mu ddiiro nga basooba mpaka mu bisenge. Yitawo. Olwatuuka munda nga baggalawo. Basi. Ha!
awo yatandika kuwulira nga asemberedde ekyamulese. Nze nagenja kuyiiya yawo yiyeza mukozi ono yali tafuluma waka nnyo kakyava amugjamu engato kuba obudde siwali saawa sizakwonoona tewali budde bwakwonoona kubanga wano si wawe teeka eri naawe simu ekyakulese kye wali oyombera luli ate otandise ebibooziboozi olw'okunyumya sirwa leero munnange jjukira maka muno mulimu abaana babiri kacuno aba atambula agenda okuwulira amaloboozi amazzi g'ennyama gwe tufudde kiki ekyo Anet jangu bannange tufudde batulabye badde agala akuba engoma ze ono yetambulire the drum beater firimu egenda maaso kaakati giwunye drum beater ono olwaggulawo n'ayingira kuba awulidde amaloboozi ogenda okwetegereza. Anet kikino oleeta otya omuntu wano? Taata yabagaana okweriranya n'abasajja ono aleese mu nnyumba toddamu kunanaagira nkubuzo yaani oyo naawe Joane laba we litunula lino lyasobeddwa dda ekyo kye bayita okusoberwa lisajja lyatulyo lyasobeddwa dda ye Fred ono yawuliranga omutima gumugonze wala wasazewo obuuka amateeka ga kitaffe otandika ogenda maaso n'okulabika nti obeera n'abantu wano gwe nnyabo ddi bwe kyatandika yabuuza ddi lwe kyatandika jjajja abalaga mu nnyumba baleetamu omusajja kaka jjajja yali yabagaana oteekamu omusajja mu nju ku ki byonna babiraba byonna babiraba bulungi nnyo nsonyiwa munnange saagala otandike kwogera ng'ona naagira okimanyi bulungi nnyo taata yatugaana okufuluma wano n'atugaana ebyabasajja era tetufuluma bweru kakati gw'otandika otya okwetiiya ekitegeeza ddadi oba omujeemedde nsonyiwa naawe tompa waabera awo sinza kisirikira bambi naawe nkwegayiridde munnange totuwaabira ono awedde neyeegayirira mukazi wattu bambi nkwegayiridde toyogera yakanda mwegayirira dadi toyagala mugambe dadi toyagala mugambe sikyo yamugaa kyonna kyoyagala nkikkiriza amugamba olina obaako kyokkiriza okunkolera kweni kyonna kyoyagala Joan oyagala kukolera ki ogenda okwetegereza Joan n'atandika okutemereza nga ali kuyaka weyeesolobonda bweyeepupuunya kumbe taata alengera nfudde bannange nkubuulire ekirina okukolebwa nange njagala omumpeemu bw'omumpaamu awo mba sikuwaabira oyagala kigaana nedda siyinza gabana bba wange ono naye yatidde ku musajja omulala aba ku mudido aba ali ku mudido aba akuba ejjinja bibiri n'ejjinja limu ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu yamwegayira akimanyi daddi yagaana okubeera n'abasajja era abaana baabo buwala bano abasibira mu nju ensonga yali yiye kalijjukira bino byonna bimulagira mu ssabo
ensobi yakoleddwa omukozi yaleese omusajja mu nnyumba ekyo kiveeko naye ate bawalabe omu ku bo n'ayagala omukozi baawe abeeko engeri gy'ajenjemuka omuwala abawala bano kitaabwe yali yabagaana abasajja bakuze batuuse awo ebintu bingi naye okega baba beegomanye ekintu kino ekyobutonde kiba kizibu owulira nga naawe kali wabeerawo ekyetaago owaye semba ate ekiwala si kibi kuba kino ekiwala ate kisinga ne mukazi we okunyirira kati wobeera gwe waliwo ekikemu ekijja nga masavu ekikemu ne kijja nga kyasavwa efirimu egenda maaso kakazi katukafuluma tebakasamuliza omusaayi oba obuli oyagala kgenda naye oba toyagala kirowoozaako ni kyekigenda mu maaso noyagala osigale olabe kyekiddako naye nga nakyera tekirabikako yabaleka olengera omwana omugagga bw'atandika okwetaaya era omwana omugagga n'atandika okugenda mu maaso okuganyulwa munnange ono ye yasiga eyakungula mulala ndowooza mulabye endagaano bweto bwe yakutuse taata okugaana abaana b'okuba ne balaba abasajja bonna yabagamba sibakwananga abasajja mpaka nga bawezezza emyaka 25 balimu 23 awo 24 muwala w'ono mukulu ye yakisoose endagaano ng'erabika ebulako emyaka 2 bagikutudde bye bizibu ebijja bibeerawo mu bizinensi ne zitandika okwonooneka mu ndagaano y'okulabika nti asaba obugagga mwalimu abaana be emisambwa tegiyinza kuviirako kati buli kaseera wabeerawo endagaano naye nga teeba ennyangu yakkuuma nga newe era omusambwa ekugamba nti onookola kino baaba wabaawo ekizibu kaakati yabagamba engeri yokka ey'okumutaasa obulamu bwe buli mu lusuubo bizinensi ze n'obugagga bonna bigenda kumuggwako mpozi omwana attibwe yakoze ekyo olina kukikola mu bwangu era ekyo kirina kukolebwa mu kaseera mpaawo kaaga owulidde munange mundaga emigongo ye Kasire John Bosco original names firimu egenda maaso bagiyita Jjajjagalaba evuddemu Emis Productions nga bulijjo Bomala Studios Uganda egenda maaso firimu yaffe kaateberudda bajje byolekedde yatunula ekyokukola tewakyali sente z'emisambwa zibeerako akakwakulizo ozeetikka ebbanga n'oseka naye wabaawo woolumira obunnyo wabaawo olumira egundi embeera n'etabuka kale n'omusajja mukulu akwata ekkuba avaayo njagala olabe biggwera wa olwo nno tukwata ekkuba oluvannyuma mukazi watuwuna ali mu kwoza bintu mulira ebibejjagalo owaye mbadde nina kyeggamba naawe nyina nnyo kyenjala kikyo njagaza kindeka mukazi wattu abula byamusobedde naye naawe guma nkubuulire nvaako nga terisembera kati nga nimugana naye Aneti vaawo naawe kasi siina kye nagenze nakyo panna kale amazima gabintaneti ninatuddemu biri ebyo ayagala kwogera byama byafuuse byakyama kali ng'asooka mbuuzi oba bbaawe yazzemu okwogera naye jjukira byonna byonna ebyaliwo byalabiddwa mu ssabo ebyaliwo emabega
business ya taata okutandika okufa byonna byonna mu ssabo byakola ki byalabibwa oba byalabiddwa kakati ono okuva lwatandika okulabika ndi lwe yafunamukko essomo eryo lwe yafunamu ku ndiba ne bagisamba kati awulira agala kuddamu kuzannya mu kisaawe naye omuteebi kati agezaako oyogereza ku mukozi omukozi taagala mweriraanya kuba yamukola ekyajabu era mbuuzizo oba yali azzemu okumuwuliza omulenzi kweni simuwulizanga kati ono alina pulaani gy'aleeta oba proposition yamugamba wandibadde omubuuza bbaawo oba alinayo ku mukwano gw'omulenzi yakirabye ayina bw'aba ayina n'amugamba nti munnange manyi luli nakola ekintu kibi ekyokuleka nti munnaye nkutwalira olulenzi olwo neŋŋenda nakyo maaso nakirabanga advantage naye singa oba muwoyo bbaawo mugambye nanfunirayo olulenzi nange nembeera nga tuswama nga wooswama nenkulekera owo nange nemba newange naye nga tukikuuma nga kyama kyova olaba bagamba omuwala bw'aba akuze ne woba ofa basobola okumuyita bibatalwalabo Juwani byonna byali badde byange naye obuzibu nyiza okikkolerako nekiyitamu nekikuwunyira n'obinteekamu nze wano ndiwo ndi mukozi ono yamugamba nti munnange weerabidde nti wano nze ndi mukozi ojja kuntuma okukolera ebintu oyagala kukolere ate omala ondeetere obuzibu saagala ondeetere buzibu yamugamba tofa ekino kigenda kubanga kyama kyaffe amugambe mujja kuwunya omala ondeetera obuzibu munnange oneekwase tugeza noneekwasa kaakati munnange musajja mukulu yuno yagamba bino tebijja kukola omwana nga yankola ekyajabu bino byonna bali mu birowoozaako naye wetwogerera omwana kennyini ate abala pulaani ndala yagenda kulekani omusajja simanyi oba bongera kuvunza mbeera kuba omwana oli ate kati amaliridde nnyo ekyokulekani yabeera n'omusajja tamanyi lwaki kitaawe yali yamugaana abasajja kumbe yali yabassa mu ndagaano y'emisambwa kati baagimenye obugagga bwa taata bugenda nibyo byaŋŋambye nibyatulaze bimazeemu amaanyi efirimu yiino lwaki Juwani yeyandifuddemu mu kifo ky'omukozi kuba yeyaleeta ebizibu ebyo byonna kakati bagamba lwaki Juwani lwaki ono omukozi si yafa lwaki jjajja agamba nti otte muwalawo eyakoze ensobi lwaki omukozi si yafa yagenda maaso n'okuyingiza omusajja mu nju kuba yaleetera ono akamasu musajja yalinga kamasu singa oli teyamulaba era teyandi wansi ate ebiro bino awankawanka nnyo ekintu ky'okufiirwa omwana si kyangu bannanga omuntu taweekayo naddala nga gw'omuzaala paka amasokoze emyaka 25 endagaano gyali yakola n'emisambwa abaana bano tebaalina kufumbiragana oba kufuna musajja yenna wadde ekikolwa ekyokuba nga beegatta mu mukwano mpaka ng'amaze okweza emyaka 2 gye bataawezezza njagala olabe ebintu byonna bibadde bitandise okwonooneka nga tebamanya ensonga eriwa tugenda maaso nze kangende ewaka oli amuganze munnange ngenze wange yamuleka ku geeti ye ovanga okuba ni mukozi we bwe mugenda mwenna mu basawo oba yamulabirayo ebiseera ebisinga ababoosi abamu baba baagala nnyo abakozi wabaawo ensonga yaba yamutwala gyaba yalogera kati omukozi nga ggulawo ebintu by'amayembe bino nga byakuloopye biba bizibu tomanya nti emiwunyo gyawunye dda egenda maaso bigwerawa efirimu yaffe tulaba jjajjagalaba nate nga bulijjo okuva mu Emis Productions Uganda kaakati ssaba omwami teyatuula ki ekyaddirira ne tudda ku jjajja Ansula Magombe jjajja Ansula Magombe ono jjajja mukambwe baaba
yeesulira eyo mu mizimu. Ani ampise awo oba okoma mpozi ng'oyagala kulingizaayo bikulese wano nga ndaba bikwetimbye. Kaakati ndaba ebizibu bikwetimbye maaso. Kiki ekikuleese nakirabye dda ng'ensobi nnene gye wakoze wattu. Kaakati ssaba omwami ono oli gwe yakola naye mu ndagaano ze bwe yamugamba nti alina kutta muwala we yasalawo agende ku musawo mulala abeeko engeri gy'amuyamba ku nsonga gy'ataatandika. Weetegereze namunaye baŋŋambye onina gye nagenda ne bampa amaanyi agakola ensimbi zonna zikola naye ate ebizibu byazze nga baagala mwana wange kumutta naye mbadde nyalo nyambe jajja obeeko ky'onnyamba tukyuse. Ebizibu olina bingi ekyokola kyanyinze ngaba nga kikaluba ngamba ekintu kyansobedde kino kyazitoyita jajja agadali awo gaakutta awulira ekintu ky'okutta tekigenda kuba kyangu. N'ebyokutta jajja bikaluba jajja ekyokutta omuntu kiganye ddala. Muzzukulu kali muzzukulu omanyi yasigaza omukisa gumu kimu ky'ogenda okukola ngenda kukozesa bulungi naye wakaawo ng'amugamba akwate kuba agende eka akwate bawala be ababiri abasibire mu kisenge. Womala obbasibira mu kisenge okwate omukozi omusibire mu kisenge kye kimu ky'osibiddemu bawala bo otandike omwawula nga balaba wangi babanga bawagizi. Kale kino kikambwadde nnyo n'okusinga ekirala. Kati ekyokutta omwana kye kyanguwa osinga ekyokwawula omukozi ng'abaana balaba. Wekiba kikulemye nze genda njira neewummulidde yeesulira eno. Wonooba okikoze ng'okola wekiba kiganye genda nze nkyebase. Bannange ekintu nga kyongedde kutabuka. Omuntu agenda kukola atya bannange nga mpulira embeera entabuseeko. Efirimu egenda mu maaso. Kaakano buli we bagenda ebintu byongera kaluba bukalubi. naye Mr. Jeddi ng'amugana Jeddi naba otya nga twewaddeyo lumu omwana oyo ne weegatta naye. Ekintu kino nze ngamba wandyewaddeyo omukozi n'omwambalira n'olyoka omwambalira okumufubutuka kwonna noba ng'ogumye ekijja nekikola ki nekijja. Oyambula omwana weegatte nga bana bombi balaba. Ekyo yagamba sigenda kukolera ku ddala. Yamugamba nti olabi kuyina ekikutawaanya. Mirezi naaba tekigenda otaasa embeera eriwo. Tugenda maaso. Ebintu si byangu. Kana idadi ojjoko kwabaddeko akazannyo. Kaakati munnaye nga bitandika kunyumya mboozi. Omanye ebintu osooka n'okola ekintu ate jjukira n'omwana tosobola munenya. Kuba omwana ali myaka 2 tolinawo omugamba ngambu togenda n'okola kino. Omwana aweze emyaka 18 era bwennaku zino myaka 14 omusanga naalongo. Gwe ng'ogaana owa 2 mbu tebamukwatako. Ebyana bibino byonna bigimu birungi bibino bigimu byonna ng'ogamba mbu nedda n'owawayi. Kaakati eyo omwana wabaddewo olubimba ekyo kyawedde. Kati amanyina bw'abanenya nti lwaki mwakoze kino. In fact bakikoze bakukuta bajja kubuuza wakitegedde otya nti wa mulogo bakuyita omulogo taata babenga bakuyita omulogo byonna byewunyo. Efirimu egenda maaso. Anti byabadde bazanyo byabadde binyuma naye nga tetubitegeera bye boogera. Kati ogenda okweregereza ono ennaku zino yayoza engwe bamukwano nnyo jjukira taata amanyi. Bannange
Kakati ono yeewuunya ennaku zino banne bakwatagana nnyo n'omukozi. Ekitaaliwo oluli yali asinga n'okuyomba naye kata kyamuyombesa egenda maaso. Ekito kyewuunyiza nnyo. Gwe lwaki oseka? Kwe sina kyenseka. Ye Zalwango Rashida original names. Mama boza zamwe kati kumbe taata amanyi bagabana they share Ainofa mwana afe abijjukira byonna muganda alina okubanga asaddaakibwa osigaze maali bintu biddemu bitereero basse ekyo gwamanyi sambwa minyiivu gwoyiza n'olugenda nsigaze omukisa gumu ne gye yagenze bamugambye omukisa alina gumu. Alina okulabika nga akawala kali akafubutuka nga balaba. Alina ofubutuka akawala nga balaba. Njagala olabe. Efirimu egenda maaso. Olina okwegatta naye mu kikolo ky'omukwano. Baba nabo balaba. Yamugamba alina okuleka nti yeegatta n'omukozi mu kikolwa eky'omukwano okutaasa abaana be. Ekyo we kinaaba nga kimulemye atereere. Tugenda maaso. Biggwera wa muzeeyi yabirowoozaamu kaakati eno oba oyina by'obala nga n'ababala babala. Oba oyina by'obala nga n'abalala babala. Efirimu egenda maaso oba obala nga n'abalala babala. Njagala olabe. Mpola. Mpola. Musajja mukulu ali mu kizibu ky'otalabanga. Ebyana byakola ekikolobero byagala kuzzaako ogukolobero. Oba bino bakinyiga batya omutwe? Kirina enkola enkadde. Kaakati ono baamugamba nti leeta mukwano gwo amuleese. Naye lengera akasoba akali mu nnyumba. Maali egenya abaana ab'obuwala bali mu kukusa maali bagiyingiza mu nnyumba. Maali egenya. Ne in actual sense bw'onoonya kiki kye bafa. Kale mu katale wabaayo enva zino ez'abiringanya z'enjagala ennyo. Abaana bano muzeeyi yeebase. Muzeeyi yeebase. Dadi oli wano oli ku TV. Kati okumanya bino ebyana biyaaye. Abaana ne bagaana ofuluma ennyumba basobola okuyaayukira awo. Mukiri ekisenge gy'oboogera bannange. Oli wano mwana wange bwamuweweetereza kumbe wali bayisaawo emaali yisaawo. Twala emaali egenya. Nga batwalayo emaali. Muzeeyi tebaamuganya. Kikinaye uwali ali mu birowoozo. Nida dijibula nangana kati ngakolo oboye netukusoma. Sobola okunambako emaali. Ngamwogereza ngamusudia. Kumbe mali yayiseewo dda. Namuwa akanywegero. Taata awulira laavu y'omwana ono kimuleetera obutayagala mwana we kumusaddaaka. Yeebuuza ekyo kola ebirowoozo no bikyamulika ebirowoozo. Bano abaana tebamanyi nti essanyu lyabwe bwongera kutta kitaabwe bali mu muvuluga.
ate ng'ebyaddala ng'ovudde ku byeddugo mwana gwe lwaki oleeta omusajja mu nnyumba ya kitawo mwagala musiiga buko bibyo mulaba abasajja akulu atambula ayuuguma alinga alimu vibrato oba dayinamo kati tugenda okudde Mr. White manye ebintu bya laavu bino biyigiriza obuyonjo weekuba amata n'olyoka olumba weekuba n'akawoowo wabangawo no sabuni w'akawoowo aba waakunaaba ne kale omwesiiga ate ani akunkunanga katonda wattu kiki ekigudde wano Hanet funa wekweka lumu eno yekweseeko kiwato amagulu gasigaddeyo kati yanoonya gyamukweka nga talaba buli wamutajaawo labayo laba effujjo laba eddalu munnange emiwunyu nga jazze amagezi gakubulako okutegeera ne kutaba ku sayidi yo obwongo ne bwesiba kati yasalayo ebyokwekweka biveeko kawoze kumbe ono omuto yayingidde Zalwango Rashida original names mukola ki kati ono teyakitwalanga kikulu yakimanya mbadde just njitegedde kale munange mugende maaso mukube madinda gammwe basi olaba ebintu ebyo era badde mugenda kuddamu ebyaluli saagala abaana bano bantama wenzija okulaba n'omulala najja kati nze amanyi ngajja waago gonna saagala ekiki kumbe kibadde kibulinze kibadde kirenze endiba etandike kiwulire obuwagizi kumbe soka ombulire siwali kiriwo ng'agambye ebyaluli simanyi waaliwo owokubiryani kale kyakigenda maaso wano siwali tonimba kikyoyagala obutambulira gwe olina kyoyagala obutambulira yamugamba olina kyoyagala obutambulira oyagala butambulira sikyo yagenda yekyanzi n'amanya we babanga balina bagabana ki tebagenda mu Edeni abo ekibala tebagaana kumbe noono ali biza ali eno asabukulula mabaasa bamuleetedde ekicuba sajja kyatwe kyali kivuga boda leero tekyavuze nekijja ku kicuba omanye ekicuba ekyo kirina engeri wadde osasuddwa olina engeri muli naye gy'owulira nga ye efirimu egenda maaso weetegereze efirimu egenda maaso weetegereze kakati uli soka olindeko kiki ekyo maama nnyabo kati lengere tabbu olengere ekizibu yamubika mu kibulangiti ate
teyali mu size nene nnyo kwegamba olabanga entuumu eri awo olabanga entuumu n'engoye za mutaka n'engato n'azijjawo n'abikweka ani akonkona kwa nini yamebonga luggi Joan gulawo naawe efirimu egenda maaso Chishi. ha Dambuye muliba mukabi. mpuliddemu okupakuka muno kiki ekipakuka Kati gulamu. olabye kiki naawe ekipakuka Joan soko mbulire biki bino byobadde olaba kumbe waliwo buno obuvidiyo bwakinaakuka abeera ku vidiyo bo era kyovulaba oyinza okubeerawo n'ogaana eyo omuntu empisa eno yagiyigirawo kumbe abeera ku kinaakuka ani amulese mwera ayagala ki muvubukaji kati waliwo omuvubuka ali eri ewaneti oba ani amulese naki kyayagala jukira ono alina emboozi gyawulidde gyabadde aguddemu ku bali naye tagitegedde kuba bagimumyo gimumalirayo n'afunamu okwekengera ono n'atandika okwekaza bwamukambuwalira bwe yeekambuwaza ng'era bw'omanyi omuntu gw'obeera obuuza ng'alaba omulwisa owulidde Mwainofuna kyayagala. buli omu bw'aba alina ofuna kyagala lwaki oba omutambulirako Zofuna muvubuka. oli bw'aba afunye omuvubuka aye muveeko Bayagaliddemu omufuna. Joan amavubuka kwaine muwaleje naye si mundi okimanyi nti okuleeta abavubuka si kibi naye mu nnyumba ya taata ofumbirwe woba oyagala musajja wandibadde ofumbirwa tokisobola kuleeta wano musajja taata yagaana okuleeta abasajja wano si bakyalawo Bulagabirira asobola kunzikiriza fumbira kugina emyaka. gweokimanyi taata yatugaana okufumbira kugina emyaka egy'obuto yabagamba balifuna abasajja nga basusse emyaka 25 Kulekana nyo. ekyamazima omuntu ayinza okugenda mufumbo nga akuze kubanga omusajja atandikolayikani musajja nga ali myaka 35 naye omukazi ku myaka 25 abankaŋŋa 29 abajjajjaawo kati wooteefaako nga bukyali ogenda okuwulira bannange kuwulira eŋŋumi bannange lengera emiwunyo gyezendenatabwezi omanyi nga bakwatidde mu kikola n'ekyokwogera batomanyi gwe tadimuleke munno ki gwe abagenyi bakoma mu ddiiro omu kise ng'akolayo ki pulesi emukube bambi pulesi emukubye ne woba mulwanyi ne bakusanga awo n'amaanyi gakuggwa siri katonda oba ononye eki oli mubbi oba mama nya awunze dadi musonyiwe pita polisi kampite polisi tumusibire mu sito obudde bwe bunaaja tukuleka agende gwe kwata oluyi ayogera ebitakwatagana ate oyo jjukira yamegala dde omukuba yamukuba oluyi abaana leero bamanya nti kitaawe asabula leero ne bamanya nti taata asabula olengera byoleesa ebizibu wano ozannya n'okuzannya ebizibu byajja efirimu egenda maaso ebizibu byajja abaana baleese ebizibu kakati munnange oluvannyuma Aneti nga tajja nga takwata nsawo ya Adidas ng'asembera bulungi nnyo eri muzeeyi nga mugase no anko gye ndi oli otya ekyabadde wano ekiro nga mugamba kiki ate ekibadde nga mugamba munnange nakubiddeko senga
ne mugamba nti mbadde njagala ngende njira mbeerako ewasenga munnange. Ugambye Bidde mbyogedde. omukoyewo. Owulira tukyagala kubeera wano? Omwana ogende wasengaawo. Sebo owulira okweyewo tukubonyaabonya ogende wasengaawo kati si kyozzaako? Kubanga tukuvuma, tukukuba, tukunenyaako. Twakoze bubi okukugambako ng'oleese abasajja bo. Nange anko. Nzuyo nakoze ensobi nze nampulira nakoze ensobi kati ne mu nsobi ezo nazo era mpulira omunange era wanyiigidde ne ngamba kaŋŋende kuba oli musunguwavu. Namugano gwe naawe olabikuyina ebikutawaanya. Sidamu kulaba. Ngokwata ekkubo ofuluma geeti yange. Kati yamuga teri kuddamu fuluma geeti wano. Yamugamba teri kuddamu fuluma geeti. Kati okuddemu okuusa omuwala. Bakuleeta oli mwana muto nnyo wano. Kati mmaze okukuza ofuuse omuntu ategeera ovuddemu ofunye embavu katandise kwogera bigambo bitakwatagana. Togeza n'ofuluma wano. Yamugamba akwate kubaza ensawo mu kisenge talina gy'alaga. Siriwaza nnyini. Ate nkiraba nga bonamu okujeje. Yamugamba akwate kubadde mu kisenge. Egenda maaso. Munnange musajja mukulu ng'ayitawo. Kaakati nno aba afuluma. Ekyabadde wano ekiro ebintu byongedde okulabika ne byonooneka. Kati wuno yeerumika ava omusaayi mu nnyindo mu matu. Yeerumika genda okuyingira eggaali. Mr. Jeddi ng'oyina omusa. Kati ate obadde ki? Jeddi bannange misambwa gyongedde kutabuka, misambwa gikuba empi mu matu. Ava omusaayi mu nnyindo. Antidde ku kigenda mu maaso. Kati nga ku mulundi guno njagala ombule ki kye tuzzaako. Ebintu ng'olabika ate olinga abisaagiddemu obusaagizi. Lwaki tetukola ekintu kye tulina okuleka ntukola n'ekyo nakyo ne kiba nga kiggwa? Kyankubye wala nnyo. N'agamba nti kino ekyokusanga omusajja mu nju ate kyo kyalaze wala. Abaana balabika ekyejo kibafuukidde ekyejo. Namugani omanyi? Nange nabadde kinsinga okwagala. Ntwale ku poliisi. Yabadde ayagala akwata ekisajja kino akisibe akimalemu olugezigezi. Abombi kabona bamuwolereza. Naye seba abawala bonna babadde omuwala omusajja ono tebaagala kumukuba era tebayagadde tumutwale ku poliisi. Anga naddala jjo wani oyo. Laba ebintu byongedde kutabuka. Waliyo ab'emisambwa abatali bangu. Mu butuufu nawe okimanyi abaana abo bambi bakuliza nkumala ebbanga lyonna teberezaamu. Kati yamugamba naye munnange era naawe ekiraba siwaliwo kyakwogera. Mwebali ebintu bino nga woobiraba abaana abakuliza mu mbeera nga yakomera. Kale tasobola kubanenya nnyo. Ekikola kye baakoze tayinza kubanenya nnyo ekigenze ewala. Kubanga bambi babadde bagumiikiriza. Wadde obusungu weebuli naye omala n'okirowoozaamu ng'omuntu. N'ogamba abaana emyaka 25 kwegamba yagiwaayo nga atategeera. Tosobola kusiba muwala myaka 25 nga tafuna musajja? Apaana. Ekyo kiba sikikolerako ddala. Bino bonna bali mu lujja babyogera. Lengera ekiri eno. Owa bodo wa piki yagirese waani. Leero tajja vuga basaabaze. Katuba tuli ogenda okula waliwo akonkona. Waliwo konkona. Ataani akonkona bannange.
bannange situganyi byangala binaye nedda ogenda okweriza jjukira ono yafuuka mukwano gwe yamugamba mwasize mutya wa bulungi nga nkola okimanyi nti nokyambe kyabadde kituufu byonna bewaŋŋambye babadde bituufu munnange kale no sseba alinayo ekisajja kye munda nga mugamba nga bwe waŋŋambye nakutta ebintu n'embipaakinga neŋŋamba kandabe bwagenda okwogera nabipaakinze byonna ne mugamba naye nsazeewo nkuviire nga njagala ndabe oba awulira neetamiddwa jjukira ekyamazima in actual sense tasobola mukkiriza genda lwaki kubanga akyalowooza ngeri ki gy'alina okusalawo naki kyekkola kati ayinza okaleka ne kagenda n'atuuka eyo maaso n'akyejjusa akaana kano mu baakaleeta kato nnyo wano we kakulidde yamuganze nagga taata mumanyi era mmanyi kikyasobola okukola nakyalasobola kukola ekyamazima bantuguddemu nabadde mmanyi tuwedde yatidde okukamala obukamazi era yabadde amanyi muzeeyi agenda batta busi ekintu kyabadde kitakyo bankugamba ekimwana gwe ekintu kyabadde kisekulo munnange kumbe weekiri wano kikyaliwo omucuba akyaliwo mu nfo tebamukkiriza genda kati mwana muwala ebbanga ery'emyaka egyo gyonna gy'amaze nga bamulemesa dda ayagala kusasulira mu lunaku lutya katonda wattu kati ssebo ono yeebuuza oli gyabanga okuyita kwonna bali mu biboozi ono alabika ono baamanyi yagenze nga muganjira munnange weewummuddemu tamanyi nti kisekulo akyaliwo kisekulo ng'agenda ku mirimu gye kuba tolina kwerabira ni oli awo sigaalo naye n'ekisekulo alina embavu bannange waliwo wano wotasobola kubeera nga n'amaanyi gaba gakuweddemu naye ono omwami sseba agafuna abadde amanyi nti ono yagenze naye okusinziira ku ngeri ono gyamwandolinze bamanyi oli yafulumye engoye tazirabe nti wa gwe tofaayo kati siikole bajja kunsalako tiketi ya stage gwe tolina byonna ebyokukola biveeko nkyakwagala wano consecutively bannange kale n'ayitawo atandike munnaye okubonereza wetujja okutandikira ekitundu ekyokubiri naye nga temwerabira abadde Kasire John Bosco nga Jjajja Kyambadde Frank nga Jedi Zalwango Rashida wamu ne Male Musa eno bweto begenze mwena bawagire bina Uganda naddala abo tulabira ku YouTube tubaagala nnyo era nsaba nnyo Mukama Katonda abankuumire.